Okay, good morning SPD. Mbabuzaako mwena Jennifer Full Figure Presidential Advisor. Mbabuzaako wasuzotya. Alero tuli mu kibuga Kampala era nga bulijjo kubanga tubatuusaako ekibuga kikedde kitya awa wakutte jaamu wawe bakola omwala enguudo ziri zitya era nga saawa zino ekifaananyi kyogenda maaso n'okubanga olaba atusinzidde wano e Nalukolongo. Wano e Nalukolongo ekifaananyi kyenyinza okuweereza kalenti ni kyekyo ekimotoka sofa ekiri awo nga kiremereddwa nti bagenda maaso n'okubanga bakola omwala era nga ekifaananyi ekyo kyolaba nti baleseewo ka space akatono guno omwala abantu ababeera mu bitundu bino eby'e Nalukolongo bagumanyi nnyo nga Nalukolongo kyano era nga amazzi agasinga okuyita wano ge amazzi agafubutuka eri mu bitundu eby'Ewakaliga okuva eri mu bitundu eby'Emutundu Nateete ne Gakkirira wonna gabadde gayita wano era enkuba lwe yatonnya kino kye kimu ku bifo ebyasinga okujjulamu ng'abantu abaali bakolera enekyemmanga bonna amazzi gayingira mu maduuka gaabwe. Kakati mu ngeri y'okusitukiramu okulaba nti batereeza ekitundu kino amazzi gwe gaje gasobole okubanga gayita wansi we bagenda okubanga bateeka ebigoma bali mugenda maaso n'okubanga baddaabiriza oluguudo luno bakole water channel amazzi gasobole okubanga gayita wansi. Naye ate okukola oluguudo luno waleeseewo akaliipagana ak'amaanyi. Simanyi lwaki ebiseera ebisinga abavuzi oba abagoba b'ebidduka bwe balaba obupande obulaga nti there is diversion mu maaso eri gye bagenda ate baba insistinga okubanga bakozesa ekkubo lino. Bw'oba otunulira motoka eziva wali mu bitundu eby'e Nateete nga bakozesa luno n'ekkubo okuyita wali mu Ndeeba basanze obuzibu bw'amaanyi ennyo olw'akaliipagano akagenda okubeera wano naddala nga abantu bagenda mu maaso n'okubanga basala wano ekyo ekifaananyi kyongenda mu maaso n'okubanga olaba ekyo ekimotoka kyakedde ku mate twatuuse wano ku ssaawa nga 12 kitundu ekyo ekinene kye mbadde mulaba kyatuuse awo nga kigenda okusala emipiira ne gikwatira wansi mu ttaka kati kyekireeseewo akaliipagano nti kati awabadde wali leeni bbiri ezibadde zisala kati bakozesa leeni emu kati kireeseewo akaliipagano okuva ku motoka eziva wali mu bitundu eby'e Busega okugenda e Kampala n'ezo emmotoka eziva e Kampala okufuluma ebitundu eby'e Busega n'awalala. Kakati kyenyinza okuyambako omulabe waffe agenda maaso n'okubanga atulaba bw'oba ova mu bitundu eby'ekyengera alternative route gy'oyinza okukozesa okwewala akaliipagano kano osobola okuyita wali ku Lubaga noyita wali mu bitundu ebyerunguja nosobola okubanga oyita wali katale k'Emengo noyingira ekibuga Kampala kubanga bw'oyita wano wennyini e Nalukolongo ojja kubanga osanga akaliipagano ojja kubanga ogumiikirizaamu eddakiika nga 7 ku 10 awo osobola okubanga osala naawe kennyini ava wali mu kibuga Kampala ng'ova wali mu bitundu by'omu Ndeeba obadde okozesa eno yennyini Masaka Road okuyita wano e Nalukolongo manya bw'oba togumiikiriza olina okusalekiriza n'oyita wali mu bitundu ebyerunguja osobola okusaliramu e Kosovo n'ogwa wali e Busega ku roundabout n'osobola okubanga oyolekera ebitundu eby'e Masaka naye bw'ogamba nti ogenda kubanga oyita wano manya ogenda kubanga osanga akaliipagano ak'amaanyi olw'okuba nti wano motoka zikyagenda mu maaso n'okubanga zijja kubanga wano ndalabye wayitawo baasi ne wayitawo motoka ennene kati motoka ennene zo zitwala ekiseera okubanga ziyitawo nga bw'otunuulira kiri ekimotoka ekiri eri emabega ekiriko akatimba ekyo kati ekyo kiba kigenda kulwawo kubanga buno motoka obutono busobola okwenyigiriza ne busobola okulanga buyitawo. Mpozi ekirala just kwe kulaga progress ey'oluguudo ono olugenda mu maaso n'okubanga lukolebwa oluvannyuma lwa Ssaaba Minisita okubanga yalambudde ku makubo agamu agagenda mu maaso n'okubanga gakolebwa. SPD n'omulabe waffe kyenyinza okutegeeza nti buli kkubo lyonna erigenda mu maaso n'okubanga likolebwa wano mu kibuga Kampala bonna basitukiddemu era buli woyita osanga ebimotoka weebiri ng'abakozi oba baweebwa contract okukola amakubo gano bagenda mu maaso n'okubanga bakola nga bw'olaba wano ekyo ekimotoka ekigenda mu maaso n'okubanga kikola ne ba engineers nabo kwe bali okulaba nti emirimu gyonna naddala egikola enguudo wano mu Kampala gigendera ddala bukwakuya. Ensonga lwaki ndowooza Ssaaba Minisita yasitukiddemu n'agamba nti kayeetuukireko asobole okubanga ayogera ne ba contractors abakola amakubo ago. SPD njagala kubanga nzirayo mu studio okubajjukiza nti maybe nga 18 ennaku zo tuzitwalaganya tugenda kubeera mu kusaba okwa Good Friday ku Canaanland ate nga n'ekisiibo nakyo kikyagenda mu maaso ate olunaku olw'enkya tugenda kubeera n'okusaba okw'okuyita mu kiro okwa overnight. Nkoze n'omukulu Kawadwa ne Vincent yabadde ku kamera okuweereza ekifaananyi ekyo kankomeyo mu studio mugende mu maaso n'okuweereza. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.